Stop there. That is Sentongo. Sentongo. Tumukwatidde wano Kasangate naye tugenda maaso nga tunoonyereza okulaba yabifuna atya ate obutunasanga abadde akwagala ne Sentongo. This is Major General yiyo. Military stores which are involved. These are UPDF senior officers caps. These are ranks. We have captain, we have major, we have lieutenant colonel, we have colonel, and we have major general. All these military stores were found in his house. Twakwata ono Sentongo Adams abadde ayita kuba lieutenant colonel wa UPDF ngaina ebintu byamaje ate mukimanyi bulungi musango zino ngatoza feza amaje twamukwatira mu kitundu kibayita Kasangati egayaza village zino zama zine kofiira za senior UPDF officers wano mulaba yali mu biseera bye ebyedembe obano mukyala we nga yambadde uniform za feza UPDF wano zino kofiiro zilaba ceremonial za senior UPDF officers tenye kuzambala ku mikolo zino pips oba enyota eno ya captain eno jira bulungi nayo captain zino za major eno lieutenant colonel kati obadde nga kusooka bali abantu nga bamulaba nga ali captain naye abadde nga agenda nga irinyisa n'afuna eddaala lya major n'ava ku major n'afuna lieutenant colonel naye abadde ne pips za full colonel nazo muziraba wano ceremonial pips oba ranks za colonel naye wano ate abadde nga ye promoting ze natuka ku major general wana abadde afuuse 2-star general naye ffe twamukwata nga ayambadde ranka ya lieutenant colonel eno toy pistol yabadde nga akwata nga agenda kukola ebikolwa ebimenya mateeka toy pistol giraba zino uniform zaffe eno toy pistol singo gikwata ekiro noyambala uniform oyinza kuteeka roadblock mukubo nobba bantu naye abantu bajja kulowooza abadde nga babba maje ga UPDF ato giraba buno bulaba eno radio call nayo giraba oyinza kulowooza ntuufu ya Motorola naye byonna abadde bikozesa mu bubbi abadde nga agenda mu maaso nga ayina na batoon nayo giraba bino byonna bya security eno ya Uganda Police kati singa omusisinkana ayina uniform ayambadde bulungi ayina radio call ataddeko ranks ate nga yenyigira mu bikolwa ebikyamu olowooza senior officer wa UPDF wa ayinyigidde mu bintu ebimenya amateeka kati tumukute bali babiri ayina ne second Hannington mujja kubalaba enambo nziraba nazo zino njingire sizaffe naye byonna abadde nga abikolesa mu bikolwa bya kumenya amateeka ate balala badduse ne zino uniform zaffe muziraba zino uniform zaffe zino bya uniform zaffe ziraba ajja kutegeeza bulungi yazifuna atya ate tuzenga tugamba waliko abantu abakyamu abambala ebyambalo by'amagye ne beenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka ennaku zino mulaba operation kusingira ddala military police nga ezenyigiddemu nnyo okuyimiriza motoka ne bakubuuza oyambadde uniform olyani ovaawa ogendawa olina permission olina ekibali kubanga tulina abantu abakyamu abagezaako kwonoona erinnya lyaffe naye tujja kulaba nga tubakwata n'abalala badduse buno bulaba akuyimiriza motoka ekiro n'ateeka roadblock n'akubba zino these are ceremonial uniforms ezitera nnyo kwambala ku mikolo tuzambala nnyo ku mikolo oziraba naye abadde ayinda katayinza kwambala agenda ku mikolo afande awo wennyini ng'okutte ekyambalo ekyo uniform ezo ziri kizana soke tulineko interview tujja gikola gitulage msoke mujiedwe ati baida kumuliza nawe mukasera afande sento kodi bakubuza lwaki oli wano wanje tunwa mu kamera nno oli wano ngomusi wanje saba
ndi wano ng'omusibe. Bakusibidde ki? Bakusibidde ki sebo? Bwana Kano, angalia kwa kamera. Anje? Mambo ya Kubeera ne tunura mu kamera. ati musirike. Anje? Kubeera ne amestowa. Ebintu bino bibyo. Sentongo tubulireko. Ebintu bino wabifuna otya? Afande tunura mu kamera. Oli musirikale? Sentongo Tutunulire naye. Ate bino wabijjawa? waliwo yabimpa. Ani? Ye yabikuwa ali mu maje. Yani. Akati Sentongo bakubuuza oli musirikale kubanga balaba oyambala ebitiibwa by'amagye ku Lieutenant Colonel. Kati bategeeza oli musirikale oba toli musirikale. Sentongo ng'olina ennamba. Yetunula mu kamera. Laba mu kamera Sentongo ate Ennamba ebeera y'abakulu. Sentongo ennamba yiyo ani yagikuwa ennamba? Wagijja wa trainingako oba tetutegeera wakola question ne officers tetutegeera kiti. Tunule. Sentongo tuma mu kamera otuwulire ennamba gye wagijja. Ati mumuwowo. Ebintu bino bibadde bikuyamba mu ki obadde obikozesa ki? Sittanga kokko. Sibbanga kokko. Tunula mu kamera. Era siferanga kokko omuntu n'omu. Obadde obikozesa ki? Nali negomba obusirikale nga bakulu. Lwaki tewagenda no training? Nagendangayo naye nga bwe ngenda bangamba emyaka gyange giyise. Sentongo ebyambalo bino biri origino. Mukisha n'abikuwa. Ne ranks zino ozijjawa. Nezijambuya. Nga baziguza bakola batya. kati Wazifuna otya? Ndamu obukugu obumala oba Ojebeera mu bifaananyi. nedda. Kati bakola okyofuna ranks zino n'engoye ez'amagye. Mukama wange nkikunnyonnyodde. Mugisha omuyita otya eyabikuwa? Era akolerawo ali mu kambi yawo. where he got our army stores. We are following. We are following, and we shall make sure he tells us where he gets army stores. Kampala, but also putting on our army uniforms to commit crimes and tarnish our image. You can see. You see there. He has been involved in issues concerning land grabbing, and as you are all aware, UPDF, we are not involved in land issues. These are the people who have been moving around, protecting land grabbers in Kampala. And these guys, they are senior UPDF officers. Secondly, he has also been seen going to the police posts to try to rescue or save. He goes there, he puts on army uniform, he says, I'm so and so. I have come here to tell you that you set so and so free. He's here now, he's in our hands. Who are still at large, they have run away. But we shall also hunt for them. Therefore, the members of the public, we have been telling you that for us, we are not involved in these activities. These are part of the criminal gangs. But give us timely information. Sentongo, kati uno Sentongo mulaba. Sentongo lwaki oli wano? Nze private second Huntington. Oli musirikale? Ndi musirikale. Kyaze kityo okukukwata? Baali bakutte Sentongo oyo nali manyi nti musirikale okuva obwedda. Omulama nga bandooza nti musirikale. Naye baamukwata ne bamutwala e Kasangati. Kati omu ku mukwano gwa Afande gwagambye yadduka. N'akubira munago n'agamba nti Sentongo bamukutte ali Kasangati mu barracks. So nze n'angamba nti naye angambye ngende wa mukyala we mugambe nti bamukutte. Bwe nava ku mulimu ne ngendayo ne tusanga nga bwe nasangira Sentongo nga bamulese ku saaki. Nange ne bangamba sengulupu nenzija. Sentongo mmanyi? Mulaba bulabi mbadde nga mulaba nga officer. Abadde atera kukola biki? Si nnyo nti abadde nnyo mukwano gwange mbadde musanga wansi ne wairu wange mu bulamu bwange nakamusanga emirundi giringa 3. Twasenkanako mu bbaala ne musangako mu kkubo era emirundi nga 2. Lwaki mu bantu bonna gwe bagambye oddeko mangu omuyambi
owoga n'omukyala we yantumidde na muntu ndozanga olindoza gwe yatumye ekyamwangu yidde oli wamulabako emirundi 3 ne mujjawo enkolagana eyo ey'omuntu tulina nnyo nkolagana naye nga olaba nti office nosanga officer naawe nga junior officer ogwegomba okuba nti mukwano gwo naye nga isimanyi nti si musirikale. Namba yo eri ki mu magye? Yange eri RA 184312 private second Huntington. Where are you attached? Internal Security Organization. Where? Nakasero. Ono abadde atera abantu bo badde batera mukozesa mu bikigwe byo badde otero musanga. Si tera nnyo badde simanyi nnyo operation zibwa zikola badde sita nnyo mani nga nti olwasooka namusanga mu bbala na nyini bbala n'amundaga ndio yo officer. Onako olwasooka olwokubiri ne musanga kubo uniform. N'olunaku olwokusatu. Kukubo lyawa ekirekeeyo. Ebbanga ttaano ziseeko intelligence yaffe yafuna information mu bitundu bya Kasangati ngwaliyo omuntu omusajja obaita Sentongo Adams John ate mutuuze mu kitundu ekyo ate nnyo kwenyigira mu bintu ebimenya amateeka naye nga balowooza musirikale waffe wa UPDF ku ddaala eryali front kano intelligence yaffe nemuvinga tinga abantu mu magye nawe ng'agenda mu maaso ayirinisa naye ya meja yajambalako Lieutenant Kano yayambadde kati ne ya meja geno waliko efaana ebitufunye nga yambadde ranka ya brigadier efaana mu bibira byeko kati abadde nga akyusa ku ranks kusinziira ku mission eyagendamu. Tusanze ebintu bingi mu magye ebya military stores ebintu ebyamagye bitukolesa uniforms pairs nganya muzira byawo engato z'amagye abadde nga alina toy pistol eyakolesa mu bubbi alina walkie-talkie radio call alina signs za traffic ezikuyimiriza motoka ng'ekiro ne engato ne ceremonial uniform ez'amagye ne pips za ceremonial ebyo nanga n'enkofiira za ceremonial byonna badde nga abirina naye abala babiri baduka tukyabalinya kagere tutya kubakwata nabo tubatwale mu kooti z'amagye naye tuze nga tugamba bana Uganda twaluka abantu abakyamu abambala uniform z'amagye ne benyigira mu bikolwa ebimenya amateeka ate abantu ne balowooza babadde basirikale katono singa omusisinkana ku kubo ayambadde ranka ya Lieutenant Kano aba senior officer olowooza wayenyigidde mu bintu bimenya amateeka abadde ng'agenda nnyo okulaba nga wa obukuumi oba protection mba grand grabbers ebyamataka bamutwala mu byalo eyo ayambadde uniform n'agamba nze ne Lieutenant Kano mu magye n'atiisatiisa abantu mukimanyi bulungi fe UPDF tutwenyigira mu byamataka omuntu abanga akoze ensobi abanga agikoze ng'omuntu naffe nga institution tutuli mu byamataka ate tuze nga tuvumirira kati Sentongo sina musirikale omulaba muli awo impersonator naye abadde ng'agenda byamataka nga yambadde uniform zaffe ate erinnya lyaffe n'alyonoona naye intelligence yaffe emufunye alina n'ono bayita Huntington second nawe mulaba wano nawe babadde nga bakola wamu okulaba nga benyigira mu byokumenya amateeka ekirala abadde agenda ne ku police posts ng'agezaako okuyamba abazi b'emisango abantu abakoze emisango bali ku police wenajja ng'omukulu mu magye ng'agamba police nga kira police post n'abagamba nze ku bana bantu mbaleke bagende kati nawe wenyine abagambye wano nze siri musirikale nali ng'anyagala kuyingira amagye naye emyaka ebadde egenze omulaba emyaka emuwubira akatambaala ate naye abadde nga akolesa uniform yaffe okumenya amateeka kati ffe nga UPDF tukirizibwa kutwala civilian yenna kusinzira ku UPDF Act 2005 section 161 etukiriza okutwala civilian mu kooti zaffe z'amagye singa tukusanga ng'olina ebikozesebwa oba olina UPDF stores kati ebintu byonna birina afande omusajja ono asangiddwa n'ebyambalo ne pips ez'amagye eziri original awatali gamba nti nchupule yazifuna atya kati intelligence yaffe ejja kugenda mu maaso nebeera ng'enoonyereza kubanga abadde nga tayagala kwogera bintu bingi najja kulaba ng'efuna ebintu bino yabijjawa singa tusanga yabijja mu stores zaffe tujja kulaba ani oba bimuwa ate nabwo ajja kukwatibwa kubanga naffe tuyinza kubanga tulina omuntu mukyamu ng'atwekwekwamu ng'akola ebintu ebikyamu naye kati tugenda kunoonyereza kulaba ani abadde akolagana na Sentongo na tiimu ye naye kati
Ssentongo we prime suspect kubanga bagamba obulabyeko omwana kati sekande yolekedde ki kubanga yakakasiza musiri kati sekande we acha arranging wachayogera tinange ndi musirikale naye ngagamba nkola n'ekitongole ekya International Security Organization CUPDF ne kati ffe tujja kunonyereza tugende ne mbakama abo mu departments aliza kubanga yadukayo yadzatinga naye nga abadde nga yinyigira mu bikorwa emenya mateeka naye tujja kulaba bona nga umusango basinze obanga tukuna basinga naye tutakwatwala mu kooti z'amagye ne basimba mu kooti z'amagye ne binyunyurako ebintu bayafuna batya ate bakorwa abigambe babujja mbuya but ziba you know sometimes omuntu banga kweja ku musango ayinza kukogera ekintu kyonna naye kikutu tujja kunonyereza mbuya suwala tujja kutuuka n'embuya naye tuze nga tubagamba mu abantu ba bulijjo mutuwe information ate mugituwe mu budde singola omuntu gayambadde uniform n'omwekengera tomumanyi bulungi ngo yayingira amagye gwe tu information kubanga officer kati tumukuti naye nkugambye baraba bibakoze eki bakyaduse naye tubasa mutu information kubanga bano ebikolo ebibakola bino ebibenyigidemu bibanga byonona erinnya ya UPDF sekandi mwamusanze omukwa era abadde akolera side ki sekandi nawe twamukwata semu yakasanga kati obutwakwata Ssentongo ne sekandi nawe yajja kumulisitulunga kubanga bamugamba abantu bamusazeeko oba Ssentongo nawe najja kumulisitulunga nawe wenyini tukola ki ntumukwata fefe amajega faga military police nga gakola ebikwekweto ku makubo gayimiriza motoka nga ngasanga omuntu yambadde uniform y'amagye ngakubuuza gwani ogendawa ovaawa oyina permission bayina what movement orders kati kulaba nga bakwata abantu abakyamu ngabano abadde bambadde uniform z'amagye ababateeka ne jacket z'amagye ku motoka nga baga kutisa traffic kubo kati abona tujja kubanga tubakwata ate ne basimba mu kooti z'amagye kubanga ebibakola bimenya mateeka ate bibanga byonona erinnya lyaffe bambala uniform zaffe ne bazibba bagenda kuzibisa mu makubo naye abantu ne balowooza amagye gasiwuse empisa gagenda kuba ffe UPDF tuli magye ga mpisa tuli magye ga abantu kati abantu abakyamu be bano ba Ssentongo. What could be the possible sentence if he pleads guilty? Sagala kuspeculatinga kubanga ayinza kubanga guilty but abanga china ne 14 days of appeal kati ebyo katuleke kooti investigation male egwayo ne kooti ekulogwayo inyaga kuwa abantu baffe bonna mu gwanga singa mulabo muntu nga ayine byambalo byamagye ayine bintu byamagye muwe very conscious ate mutu information mu budde fe tubeera kumpi namwe police eri kumpi local authorities mobali na bitundu byamwe namagye tigaluwala kuva mu bitundu mubeeramu mutu information singa mulabo muntu nga ayine byambalo byamagye